olunaku lwa leero Musumba alina kyangambye ne mpulira nga kinkanzeemu. Musumba ngambye nti omuntu asobola okukulumba nga tomulabangako najja ffe tuyita ebirooto n'abaako kyakkola nino ogenda ozuuka nga physically nga kimanifestinze. Olunaku lwa Musumba era nagenda tugamba bingi biwuniikiriza era byewuunyisa. So gwe njagala osigale naffe tubeere nga tugenda mu maaso ne programu yaffe olunaku lwa leero. Musumba leero nsaba osooke kulamusa ku bantu. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe oyo ali waggulu ennyo ow'ekitiibwa era ekitiibwa n'ettendo bimuddire w'amaanyi era wa buyinza nga bulijjo amannya gange Tusingwire Emirembe Robert. Mbagamba nti Happy New Year era mbagaliza obuwanguzi mwenna gye mwesimbye naye please namwe abanawangulwa namwe please mukigumire. Balina kigumira kubanga waliwo omuwanguzi kubanga waliwo olugero olugamba nti success is not on the road, but if the success was on the road everybody would be succeed, but because the success is not on the road the reason why the succeed are few. Musumba tawo olinga nakyo tugamba ekirala. If success is not on the road, if the success was on the road, webanga teriiko naffe tuve kukuwa tugende tuginoonya. Nti obuwanguzi singa bwali ku luguudo nti buli omu agenda n'abulonda bulungi singa buli omu muwanguzi naye obuwanguzi obwo buli omu ateekwa bukolerera naye mwenna abakolerera obuwanguzi waliwo asinga mwena temusobola kubeera ba success, temusobola kubeera success naye naawe alemeddwa naawe sigala nga ojaguliza wamunoono gwakuwangudde kuba temusobola kubeera bawanguzi babiri. Kituufu teweekyawa. Musumba nsaba emboozi gyonyumirizaako eya okulumbibwa nsaba abantu bano nabo gye bayitiremu. Okulumbibwa mu myoyo waliwo abantu baffe abasinga bato mu myoyo abamu balwala endwadde y'obutamanya naye nga basabi kati okumanya balwala endwala y'obutamanya waliwo jjo nagenzeeko owa mukwano gwange kyenjojo eyo mulokole naye bwe natuuse mu nyumba ye nasanze ebifaananyi ku kisenge bino eby'abakatuliki nasese nangamba Mukama nga mulokole nedda ng'ataddeko ebifaananyi eby'abakatuliki ku kisenge ningamba kale tukyalinayo abantu abalokole abakyali emabega w'okumanya kubanga abalokole waliwo abantu bangi si lwabulwa bwa smartphone abamu tebaagala kubuuza basaba busabi ye bwagenda kuba bibi avulumula buvulumuzi Mukama njagala kulya Mukama njagala mbaga Mukama njagala ssente tabuuzamu hali agenda okuvaawo oluusi ne sitaani amuwambye amukozesa birala. Kati nabagamba nti ekyo kifaananyi kyemulaba abakatuliki ye batimba ekizanya bamuyita Robert Powell is a British comedian ekya Yesu bamuyita Robert Powell muzanyi wa comedy nga Mariachi wamuli kitegeera totimba bifaananyi nti Yesu obusaasizi bambinyama nga nakyo kifaananyi kiri bw'okiraba nga kikutunuliza ekisa nga bakiteeka kengule n'amaggwa ku mutwe kubanga mu Bayibuli wano kyaliko kigambo birina amaaso tebiraba ekifaananyi ky'okutunuliza kisa kikutunuliza kisa kati n'oli bambi n'afuna okukkiriza okwanabadde bambi andaba Yesu andaba nedda oyo si Yesu oyo Robert Powell. Ekyo kisobola otuviirako okulumbibwa kisobola okuviirako okulumbibwa ekifaananyi obufaananyi ekifaananyi obufaananyi kubanga sitaani ono ajja ng'akola ebintu bingi kino akikuteerawo akuumirewo oleme kumanya. Omwana omuto bw'oba oyagala aleme kukaaba genda omugulireyo kadole okateekemu n'amalanga bw'akanyenya mu bwati n'awulira kwoge tasobola kukaaba nga ate ensoni ye yonna ebeeraawo ne bw'ajja ekintu ne kimulumba ye ate ensoni ebeeraawo. Kati na kino sitaani akuteerawo ekifaananyi kino oleme kutegeera Katonda wo mutuufu. Osobola n'okulwana ng'omuntu azze kugezaako kutaataaganya ekifaananyi kino Katonda wange Yesu wange Yesu obusaasizi simanyi Bikira Maria ow'e Fatuma omukatuliki osanga alwanira ddala okufiirawo wakati awo nawulira paapa yina obubaka bwe yafulumya
n'agamba nti abakatoliki mwena temuddeyo kusinza Bikira Maria. Papa ono Papa Leo hane no sebo kyamunyenya ekyo ekigambo yafuluma statement yemu naye yamunyenya alali ali hata kididde bana abasajja toga sosola gamba tebamanyi mazima bamanyi amazima eno statement yagireeta yali ayagala kuyola bangi nennafu yasanga nga tulaba bwogamba temuddeyo kusinza Bikira Maria nenge kifaananyi okireseewo naffe sebo tukutegeera yali agambye tubijjewo makerezia kana tubijjewo tutakawo omusalaba gwa Yesu yakinyonyola bulungi nti n'ebibumbe babijjewo yagamba tujjemu ebifaananyi byonna n'ebibumbe bya Maria ya Yesu tubireke kaakati babijjawo anti bamulwanyisa bagamba tekisoboka tojja kikola ali oyo Papa Leo naye mukozi si yali ku ntiko naye mukozi bali bakuteekawo nga nabagambye nti okuteekawo ekifaananyi gwe nolowooza nti kyekituufu ye Katonda omutuufu kakati bali nabo bamuteekawo waliwo bakamaabe bateekawo ye mwebaliira mwebanywera mwebakolera obusamize bwabwe abana yajja order badde manyi ye mutuukirivu yatuuka ewali Yesu nedda ssebo waliwo wano ekyali kizze mu Uganda nga abasiraamu baali bakitandisa abafere nga batunda amayumba nga bayina ekizindaalo ng'oli abeera emabega w'ekizindaalo w'ekisenge nga yayogera omuzindaalo togulaba kati obatwala nga otumaze kutunda plotiyo nebaga olese $2,000,000 nti eteeka waligenda otuule wali kati atali kwogera notandika okuze ng'ayogera nga malayika sebo Robert oze nti tubadde tukulaba obadde obonaabona ffe tukuwadde emikisa n'otunda plotiyo kakati twagala $2,000,000 z'oleese ezo zijja kufuuka $1,000,000 ebyo bibiri naye nga bwoze tozizaayo teekaawo bamalayika ba Katonda bajja zikubisa musuuke $2,000,000 gweteekaawo ogende omagamaga nga tolina gwolaba no gakituufu mu malayika yakoze kiyayogera kumbe ali emabega w'ekisenge abasajja nga baakaaba wakati awo baakaaba kubanga byebiri South Africa byebafuereramu abasangoma kakati nawanu bana abasajja ebiri mabega w'eddiini bana abasinga bonna abagabezi tebabimanyi naye nooli nga bakozesa nga waliwo Katonda omutuufu bano tebakkirizibwa kimanyi naye noogezaako n'okisiiye ekituufu n'abo agudde mu muzikiti oba agudde mu kyaki batandika okulwana obwola eddiini yaffe amaanyi ago gonna bagajjawa nti eddiini yaffe oli n'alwanira lwaki oyogera ku ddiini yaffe okweyogera eddiini si mwanawo nti wamuzaala lwaki olwanira eddiini so kino kye mbagambye nti obutamanya butusinzisiza ensozi butusinzisiza emiti butusinzisiza abantu buntu ne tulowooza nti bamalayika naye nga bantu buntu so hati kyenjagala kujjawo nti wakati awo waliwo nze omusajja yannumba weerubaga nze nabagamba ebyange bwe mba nabirabye bwe mbyogera yakulumba musajja yannumba musajja mukulu w'ekiwalaata nedda mu mwoyo musajja mukulu w'ekiwalaata weerubaga mumumanyi namwe mwenayina abantu bangi naye nze buli mu covid bwe bamwogerako nti simanya alya bino ebiki ebisavu nti alya ebisavu we bagamba nti alya ebisavu ennyonnyonnyo gwe balwana nnyo okusosobiri ne bagamba nti alya simanyi bw'aba amasavu gaali gambizi ngenda oba bagamba mbu alya amasavu gambizi oba yayita manju abakitegede bakitegede omusajja bagamba nti yayita emanju nti webwayo abantu tiyayita eno ngwewetya okuta nti yayita emanju naye omusajja oyo bwe nalaba nga boogera nnyonnyonnyo atutte n'abantu mu kooti nze Robert sitera nnyo okuyingira mu bintu nenfukamira nsininga Mukama Katonda wange omusajja ono lwaki bamuwaayiriza nga yina abagobezi bangi wano yagula kabandole yasomba abantu nti omusajja oyo be basajja abamu abaasooka mu bulokole nengamba omusajja oyo bw'aba mu bituufu yennyini nti abantu yabayita emmanju bava mu kiwempe abo bava mu biwempe bw'aba abantu yabayita emmanju abalokole mu Uganda be baluwa Mukama ne muganda Mukama kitegeeza mu Uganda temuli balokole fena yatumala dda yatuyita mu nga abaleeta ate bebakola nengamba Mukama lwaki nengamba nedda Mukama nja kubuuza ojja kuŋŋaana nabuuza natwala ennaku zaalinaku naye Mukama n'amundeetera amaaso gange nagamba musajja oyo ali serefisi kyokka kye yaŋŋamba nti ali serefisi ali serefisi naye natandikira awo kati nembuuza Mukama serefisi kitegeeza ki kati mu myaka egyo gyonna mbadde mbuuza Mukama serefisi kitegeeza ki kiki yali abala okuŋŋamba ekyo
kati mu mwezi guno gwennyini guno gwe tulimu kati guno gwa January kati kandi nali nebase kati mweba nebase nabagamba nti omuntu bw'abaana agenda mu mwoyo biba bya mirundi ebiro sobola okwebaka ekyokubiri osobola okutuula mu butuuzi mu ntebe n'ogenda mu America nabagamba luli nti nze bwe ngamba nti Mukama yaŋŋamba nzijawo ne mbagamba nti Mukama yaŋŋamba naye Mukama bw'antwala mu kifo n'akundaga ekigenda kubeerako era nkugamba nti narabye nti waliwo omuntu agenda kukola ekintu akati omusajja n'emusanga omanyi nina taata wange wa Bisaka ndowooza Bisaka mumumanyi Bisaka mumumanyi kati taata wange akkiriza Bisaka ye musajja we jukira Katonda tabaawula bano tabaawula bw'obanga maama Fiina tasobola kwawula ne maama Fiina mbeera beebamu tasobola kubaawula sikutegedde Katonda tabaawula bano bonna bali mu Bwakabaka bwe bumu maama Fiina ne Destiny wa Bisaka bali mu Bwakabaka obwo bali mu Bwakabaka bwa Kizikira basibanga abennono Bisaka kati bwo Bwakabaka obwekitangaala bo bonna bw'oba oli w'amayembe simanyi oli wa Lubaale simanyi oli waki olw'amagini bwenna mubeera mu Bwakabaka obwo bumu wakuba Obwakabaka buno obw'Ekizikira buli mu departments nga ffena fu Bwakabaka bwaffe obw'Ekitangala nabwo buli mu departments yes buli mu departments kati wali ey'abalokole y'Abakatuliki nedda sigamba z'abalokole z'Abakatuliki ngamba mufu byabaka tulina Rafael Malika Rafael tulina Mikaeli tulina na Gabriel Arizona ministry kati ate Malika afuga ennyanja zeri ennene si yafuga eno Lake Victoria bonna simaze nedda waliwo gali amayanja manini gasemayanja kati Malika agitwala mulala n'atwala Lake Victoria mulala ne Malika afuga omiga gino emitono mulala era mu kubikola mulimu ekyawandiikibwa nti Malika bwe bamulagira ne bamugamba gwe Malika w'ennyanja ennene fumula amazzi galumbe ekibuga ogwo omulimu gubeera gugwe kubanga Katonda munene gwe tosuubira nti Katonda yagenda kuva mu ggulu ajja asiikula amazzi mu nnyanja Katonda buyinza akozesa buyinza nga Museveni bw'anaakuba akasimu ng'ali lwakitula n'agamba ono ani Kayihura agamba Kayihura omanyi nti kakati waliwo aleesa akajagalalo mu kibuga kati agamba Kayihura tamala kujja gamba bano ba OC bano bali ku madaala gawasa agamba Kayihura yakubira Kayihura kati wamala kubira Kayihura n'ayungula ejje kati ne Katonda Obwakabaka bwa Katonda buli mu departments kati nabo n'obwekizikiza nabwo buli mu departments kakati Katonda bwagamba Malayika w'omusana n'agamba kati yakisa omusana kati bwokyemwa awo nga yakikola yabooki bwagamba Malayika w'enkuba nga kakati bakola ki amataba gajja oyo yakola bwagamba Malayika w'endwadde naga kati sumululwe aya nga sumululwe kakati nabano abekizikiza bwe bakola kati mu department kati nabagamba nti ffe bwenjogera bwengamba nti nagenda nendaba omusajja abakkiriza abamanyi abalina amagezi okumanya n'okuteeba bajja kitegera nagenda ntya tugenda bwe tuba tuwebase tugenda mu spiritually kati bwengenda omusajja ow'ekiwalaata ngenda okumusanga ali wa taata wange nga bali aba babiri kati omusajja nambuuza nengamba yiyo omusajja ow'ekiwalaata ono ambuuziza nga nze simumanyi sigenda nga mukyaki naye nga bwambuuza ndaga nti amanyi ddala omanyi abo abantu mu munyoyo batumanyi abakulaba nambuuza kati bwamala okumbuuza n'agenda kati ngenda okulaba akomyewo nayitawo ogwokusatu n'ayingira mutoyi kati bwamala okuva mutoyi najja erinze nga mwewombeefu nampita nangamba Robert jangu nina kyenjagala okubuulira ne mwoyo betereza anti kakati Katonda akulaga wali mu mwoyo ng'agenzeeyo tokimanyi nabagamba kasooka enziri mukono nabagamba nti gwe omuntu we baba bagenda kutta nga bakuloze basobola okufumbisa wafumanyi tulya nywako basobola okugoyesa amazzi g'akalo nga bagenda kwabya lumbewu eri mu mwoyo bwe baba bakutte bagenda kukuziika gwe osobola kugoya n'amazzi ag'akalo amazzi agagenda kufumba amatooke baga kukimisa ebidomola byonna nga gwe bagenda kwabyo bagenda kukuziika nga gwe osobola n'okukola ku maziika go simu abava eno gye balimisa abantu kati byengambye nti byebiri omuntu asooka kufa nga tebanamuziika yaba yafudde dda wali aba yafudde dda basobola nga gwe bagenda kukuziika basobola okukozesa nebyokukola kukuziika n'osomba amazzi ge banaanaaba n'ofumba akawunga nga tebana
Nofumba akawunga yes ngamba yo sinza kufuna mumwoyo wekiri era basooka kutta gwe wanunga tonafa era kyova oliyo ebintu tinalabye banziika ne bankola bino ne bankola keddagala abo baba bakola ku maziika go kati wano okutuka bukutyo omusawo wajja kakasa n'ateeka ko oboma n'awuliza kiwadde oba ogenza ovuddemu nenga wamazedde emirimu ogikola basooka kukozesa emirimu wano nenga emirimu omazedde okukola ogikola kati nange omusajja bw'ava mutoyi nanga Robert Jangu yantwala kyama kati yayina obukyala bubiri ng'akamu kamutuula ku mukono ogwa kkono akamu kumutuula ku gwa ddyo bwe twatuuka manju n'asitama wansi nange n'asitamya n'anteeka enviiri mu kifuba n'angamba Robert lwaki otukola mu vidiyo musajja gwe n'akaaba n'amaziga n'agagwaki otwogerako lwaki musajja gwe alimu kukaaba okw'ekitalo olwo n'amasuuti ge gali agamasamasa yali tagalina kyobula mu mwoyo baba tebagamba yajja n'ekiwaya tegeba yali ayambadde ekikooti kiryawo kikyafu naye omusajja yakaaba ninga musajja nizana nabasirika ningamba leero olumu omusajja yakaaba n'amaziga ng'omutwe agunsimbye mu kifuba nga mpulira enviiri zinsimba mu kifuba zinsimba kubanga zaali ssaawa nga 11 kumakya nabagamba nti essaawa ez'okumakya abasajja we bamaliriza era abantu abasinga bakutuka mu ssaawa ezo nga busaasaanaawo batera kukutula abo ddiru bazikutulira awo busaasaana ogenda kulya ng'akutuse nga batwala mu mochari akati nange bwe essaawa ze yanumbiramu n'akaaba amaziga gaali mayitirivu n'akaaba amaziga kubanga bwe sitama wansi n'obukyala buli bwali bumukuuma nabo bwasitama wansi akati nze ngenda kuzuuka wansi ku makya ngenda kuzuukuka fizika nasanga ekifuba kinnuma nasooka nenerekya ninga mukama nkole ntya nyingira ekisiibo akasajja nga kansimbye ebiyindo omanyi tulina ebiyindo bya Namunungu omanyi ebiyindo bya Namunungu oba mu biyita tubiyita ebiyindo bya Namunungu amagwa ga Namunungu era akasajja kansimbya gibadde ng'enviiri naye gabadde magwa ga Namunungu gafumiza nga mpulira ekifuba kinzitowa nesooka naaba ninyewa amazi mfide kigaana nengenda mu ddiiro ne kigaana nefukayo nengamba Mukama Katonda omutukuvu nyamba taata akasajja kantadde ebiyindo mu kifuba nasabira essaawa zaalinga 2 nga sinagenda ku mulimu naye Mukama nanyamba n'aganzijamu akati yensonga lwaki mbadde kino nkireese nti bano abasajja ba men of God bayina ebintu bye baweereza naye nga babeerako ne protection zino crowd enene ze zibakavaringa bantu abagoberera yes eno crowd emubeerako ye mukavaringa ne bwakola ekintu n'ojja ng'olina obujulizi bwa nkukunala bano be baziiza obujulizi bwo kubanga bano abasajja kye baasokola nabaga nti tebaatandika bubi baatandika ku bulungi kubanga ngeri gye baatandikamu baali nabo babisi baali tebalina kye bamanyi baatandikira ku bayibuli nga basoma bayibuli bali ku mulamwa naye bwe baatandikira ku bayibuli nga bali ku mulamwa kati baaguvaako sitaani n'agamba nze nfunirawa kubanga abasajja bwe baatandika baatuuzanga ebisaawe by'abantu baatiikulanga ettaffaali oli najja n'agamba nze musumba ploti yange njiwaddeyo n'agiwaayo oli n'agamba musumba motoka yange njiwaddeyo n'agiwaayo ng'oli agiwaayo n'agiwaayo n'okwagala kuli kwenyina okwanama ddala abantu ne bawaayo naye kakati sitaani ye n'asala amagezi n'agamba nze nfunira muwa singa n'asigala mu kayumba kali ak'essubi nze nfunira muwa n'afuna abagoberezi kubanga abantu ndina okubateeka mu vibe mbakyuse mbajje ku kituufu batunulire ekitali kituufu naye nga kibanga ekituufu naye nga si kituufu kadi yekiye nkugambye nti abantu bano bapulesitenda balwana entalo zaabwe bazirwanira kasirise bayina ekintu ekirala kye baweereza bakiweerereza eri mu kyama naye nga balina n'abakavaringa ababawakanira tasobola kikola tasobola asobola kuzimba fan base kuba kana tuka ogulu eri tasobola kalali gwe bw'onomwogerako ojja kwekanga nga gwagenze mu komera naye nga byobadde oyogera byonna bituufu nnyo nnyini ddala akaddi mmwe kyova mbagamba nti abali mu mulembe guno kubanga omulembe guno tuli mu mulembe guno nti Katonda avudde mu ggulu azze yennyini kwekolera ekintu kukyekolerako kubanga abantu Katonda ababadde balimba abantu nti baweerezaabe naye nga si baweerezaabe balidde abaana b'abantu balidde obwana bw'abantu obwana obw'emyaka 2 obwana obw'emyaka 3 nga bwe balya mwe bajja amaanyi
Ate yabulu kubanga lulina kugambye nti omuntu asobola kuba aliko olubale weewabwe n'ayogera abantu ne bagwa ekigu naye nga aliko olubale weewabwe ali katuuti lubale yafuga kubanga omuntu ono nabagamba nzirayo kubagamba kitu nti omuntu yenna yajja mu bulokole n'oyingira nti oze kufuna nnyumba nnungi oze kufuna bya bugagga oli ku kafu ojja kuweereza sitaani ojja kuweereza lubale wamwe ojja kuweereza Lucifer ate nandi mu kyaki ati kakati ekigendererwa ekyakuleeta wajja kufuna bintu kubanga mbera nno okujja ne goal nengamba Katonda nze maaso go nenjagala nzije mu mbeera enembi gyendi bw'oboze ne goal yo ne sitaani goal ejo agenda okutambuza okifune sitaani akituukirize bw'amala okituukiriza ojja kumbuuza nti Katonda tagaba ensi n'okujjula kwa byonna byani bya Katonda Katonda sitaani yampa ate nga ndi wa Katonda hata kati Yesu ye yagamba bw'ati wetunuulye yasanga Peetero ng'avuba ebyennyanja n'amugamba jangu nkutwala ogenda ovuba abantu va ku byennyanja n'akola ki n'amutwala agenda avuba abantu Peetero n'atuuka kubuuza Yesu n'amugamba nti ffe abaaleka ebyaffe emirimu gyaffe tulifuna kwa ki Yesu n'amugamba nti mu ggulu mulifuna ku 10 ku 10 ne ku nsi 10 ku 10 naye kakati bana abasumba bakitafuta bubi bamanyi nti 10 ku 10 ekyono ku nsi kwe kuvuga mu motoka n'obeera ne biliyoni za sente n'okunkumula abantu mu nsawo yategeeza ki si kyekyo tugenda kufuna amayumba amamotoka ku nsi tugenda eri tufuna tubeere bakaga mu ggulu nabagamba nti nze bwe najjanga wano okuchannel sigenda kusoma byawandiikibwa njagala mbalekere ekintu kino mutakula emitwe kubanga mwe abampuliza muyina zi Bible studies mubadde musoma Bible studies emyaka n'emyaka era abamu mukadiide mu bulokole nga mubeera mu Bible study ne mubeera mu Bible study nenkubuuza nti Bible study bukyogisoma wajja muki olinga omwana repeatinga P5 oba S4 kubanga omwana bwe bamusomesa n'ayita S4 bamuyisawo butereeva agenda mu S5 naye gwe mulokole gwe buli kaseera lwakutaano tugenda mu Bible study lwakuna tugenda mu Bible study gwatayiga wabaaki tanagimalayo Bayibuli ne bwanagimalayo tajja gimalayo tajja kugiyiga kubanga Bayibuli egye baateekawo nabagamba nti ekisooka nti Bayibuli ensi erimu obulamu Bayibuli ensi egenda kutwala mu bulamu obutaggwaawo wabula kyena bagamba kyemwale makwata nti Bayibuli eyo twale nti musomesa Bayibuli ye musomesa omusomesa bw'anajja n'akuwateera waaka ku blackboard asooka n'akuyitiramu n'akunyonyolamu bw'amala okunyonyolamu n'akuwa waaka omukole bw'asanga ng'omugudde ajja kukuba kibooko ate bw'anaakuba kibooko n'otakwata bajja kulinda at the end of the term bajja kuwa exams ate exams gye banaaleeta bajja kujja mu bino bye wasoma bw'onookigwa tojja kuddawo kumwegayira musomesa munayenze naggwanya kino kyeragamba abalokole nti abalokole mulekerawo akajanja mukakwenenya buli kaseera oyenze mukama nsonyiwa kubanga nyenze ovumya omuntu mukama nsonyiwa kubanga nvumya omuntu lwaki gwe ovuma lwaki oyenda lwaki tobonerera tukiri mu kwagala kwange tikiri lwaki oyenda lwaki tobonerera nabagamba nti anti Paulo yagamba nti bwenjagala si bwenkola ne byenkola si byagala byokola tobyagala tegeeza bw'oba tobyagala osanga obikozi kitegeeza okyali mu lubaale w'ewammwe sooka weekutuleka ekika ky'ewammwe kubanga nabagamba nti bino ebyensi bibayigiriza ebyeggulu olaba omwana agudde S4 tasobola kugenda neyegerera ticca namugamba mukama wange nsaba kizaamu kukidda mu nkigudde nedda nebwakaaba genkana era abazadde be bajja kujja bakaabire school fees bwabwe naye ng'omwana ekizaamu akigudde n'obulokole bwe butyo bwe buli bino ebintu byakwetegeerera kakati kyena bagamba nti bagenda bakozesa ebikyamu kubanga mmwe temufaayo mwagala babasomere byawandiikibwa mwagala babategeerere biki ebibadde mu ggulu bababuulire bitaliiyo nabagamba nti wano muve ku church building temugoberera church building mugoberere church board of Christ not church building mugoberere church omubiri gwa Kristo bave ku kino ekizimbe ekitabikako bave ku kizimbe ekirabikako tojja kugenda mu maaso okutolugambye mukama nze naleeta ettafali yange naliteeka waawo nze naleeta empagi mukama nasonda ku ttaka lino mukama nasomba ku ttaka lino
Pentagon twafa bagizimba Pentagon fwe twagizimba naye nga ettaka lyoliko bamala kuli sadakira ab'emagombe kuliko nabo balina sadaka yabo nabo ab'emagombe gabulu kifana yagamba ettaka lino lyange bali mpako omugabo ne pastor wa muwange akolera nsi otegera bulungi kubanga abantu ekibaganya okutegeera Katonda kino nkibagamba ndi mu maaso ga kamera guno omwaka we gwatandika gwe mbala gwatandika kubanga sigwe mwaka gwa Katonda gwabule Katonda yavaayo mu kati ebintu yabyekwatiramu yesobola ati mugenda kulaba kiboko zigenda kunyooka kanawe yes kubanga Katonda wakati abamu twatuyingira omwaka guno ku makulu sedi batugambye guno omwaka gugwo ogenda kulaba ebibyo Katonda agenda kuviirayo this is your year ngagwani omwaka mukama waffe Yesu tatugambanga mwaka mukama waffe Yesu atugamba nti temwebalikiranga byakulya ne byakunywa leko olunaku lumu ekibi kyalo kimalenga naye abantu ekibatwala mu kuwonoona kwe kuba n'omululu baagala babeeyo ne store ezijjudde emmere babeeyo n'akawunti ezijjudde sente kakati kyekijja okutwaza abantu mu magombe Hali nabagamba nti kibabuzizo okulema okutegeera Katonda nti mumanyi nti church building oli nagamba nti ku church ku kizimbe kuliko omugabo gwange ndera bulungi akati Katonda ayagala church omubiri era kigenda kuwasa obulamu otagwa kubanga kino tukyogerera kati kasome kyawandikibwa kimu tukyogerera mu Matayo 25 3:2 kigamba nti amawanga gali kunganyizibwa mu maaso ga kabaka ne kabaka aliba yawulamu ng'omusumba bwayawula embuzi mu ndiga aligamba bano endiga agambe mwabaye abateekateekebwa omukiso okuva kutolebwa kw'ensi eno mujje kutuule ku mukono gwange ogwa ddyo mulye munywe musanyuke kubanga bwe nalina enjala mwampe ekyokulya bwe nali bwerere mwanyambaza bwe nalina ennyonta mwampe ekyokunywa endiga ziri mubuuza twakola baddi nti okuva lwe mwabikolera abamu ku baganda baffe ku nsi mwabikolera nsi that is the church body of Christ ye church omubiri gwa Kristo naye bwogenda kulunyirwana mu magambo embuzi bagamba bwe bakabaka obw'emityana obakabaka obwa sitaani emityana wali obwakabaka ki obwakabaka obuli emityana bwoli bwajjajja tonda w'emityana kubanga obwakabaka bwe bwali bukka obw'ekizikiza bwakkira mityana yes n'abava mu mawanga bangi bajja mityana kusinza obwakabaka bwona bwakkira mityano okusaasaanira ensi ate batugamba nti yo Katonda bulamu kati kankubuuze bwogenda mu Bayibuli ogusota bwe bwagukasuka gwagwawa era osome kubikulirwa gwagwa mu bunnya bwe bagukasuka kati gwe obunnya mu nsi yonna bunoonye buli luddawo buli mu Uganda buli Uganda buli Tanda toza kitusibako ekintu nedda bamala okukasuka ekisota mu kuva mu ggulu bakikasuka mityana kakati kubanga Bayibuli yetugambye nti ekisolo kino bwe bamala okikasuka ne kiyita ensolo eyali mu nnyanja bwevaayo kyeba ekozesa amaanyi gaayo neeyita amaanyi okuva mu bbanga kino ekisota ne bakiwonya ekiwundu nti nendaba abato abakulu ab'obugabe ab'eddembe abagagga abaavu nga bagoberera ensolo nga bagamba ani afaanana ensolo nga y'amaanyi ensolo nga yakitiibwa nga bagigoberera kati nange kankubuuze bwe twesimba 1000 tukyasinga kugobererwa wano bwakabaka ki obusinga kugobererwa wano obwakabaka obusinga kugobererwa wano mu nsi yonna oba wano yogerera mu bwakabaka bumu njokera ku bwakabaka obubiri obw'ekizikiza n'obwekitangaala bwakabaka kyobulemu abantu bangi obwa setaani abantu ne batandika kuvuma Katonda sijja kiyisa mukama ne bagamba Katonda takola kino Katonda ali kino nze sijja muvuma nga bwe bamuvuma Katonda n'ekitebe kye bona abakituulako tebalina amagezi nga bawaana ensolo ene yagwa mityana kubanga bwe bamala kisindika ne kigwa mityana kyali kirina kuteekawo ekinya kyali kizitowa ne kisimawo ekinya akati mwe bye mutamanyi n'abaagala kusinkana Lucifer bamusinkana ya mityana walumbe yayingirayo walumbe bali bamugoba omanyi mu ndimi zammwe mwakyama ekyaba kyamisa mu ndimi zammwe okimanyi omuntu singa ajja wannagamba mu nyumba mulimu omuzimu otiira ddala naye omuntu bagamba mu nyumba mulimu omwoyo totya naye nga mwatubye ebimu naye omuntu bwayogera omuzimu kivuga bubi nnyo naye bwayogera omwoyo
tosobola kutya wagera ku shotya toyingira gamanti kuinako gutya oyingira buyi aladi dine erinnya Lucifer linnya lya bazungu mu Ruganda wali erinnya Lucifer mu Lutoto wali erinnya Lucifer mu Nyarwanda tuli dine erinnya abazungu be bali leta naye webuuze gwe mu lulimi rwo okiyita otya walumbe mubi ekibi omubi ekibi lyerinnya lye kati gwe ogamba devil linnya lya muzungu Lucifer linnya lya muzungu fe okuva nedde ekintu omuntu kyayita ekibi yoyo omubi gwe bagoba mu ggulu yoyo omubi naye oli bwajja n'agamba Lucifer oli bagamba Lucifer olwo n'agamba omubi atya Lucifer okusinga omubi oteera kubanga byawukanira mu ndimi oli agamba Lucifer mu nyumba mulimu Lucifer gala olaga mulimu omubi akanyingire omuli omubi naye erimu Lucifer sijja kwa yaki sijja gingira kwa Lucifer kitya Lucifer kitya we bagamba Satan bazungu Satan akitya omuntu wagamba Satan omuntu wagamba oli mubi abagamba oli Satan yes omubi ye Satan gwe bagoba mu ggulu ebyo okusooka tebyaliwo nti Satan mu mubi waliwo ebintu ebyo bibiri ebintu bibiri byokka ekirungi n'ekibi byebintu bibiri bwoba tuli kusaidi ya mubi oli kusaidi ya mulungi kakati bwe bwakabako bwakatonda obw'omu ggulu yensonga lwaki obwakabako obw'omu ggulu bwo tewaliyo kuziba budde kuziba tewaliyo kiro bubeera misana eva kala zoyagala okulaba kakati gwojja mu kala zoyagala okulaba zonna zeereeta green zonna kala zomanyi olaba n'osonyuka n'onyumirwa naye nga teriyo bulamu kuziba olwakubanga nze natunulira abasumba abagamba basumba mu nsi yonna nosanga tewali musumba ali okuvaayo nja kwogera ku basumba abanene kubanga bibalabwako bibawulirwa teri musumba munene asobola kuvaayo n'agamba nti nze nkizudde nti mukaaga gw'ekiro olunaku luba teruweddeeko omwaka guba tegutandise bonna bali mukulya sente bali mukulya dola bali mukulya pound era bwe babalanga bo target yabwe yakuyula sente ate gwe omwavu target yo oyagala kufuna kalimu bali bagala kukwata kujja mu sente zo mu nsawo bwe oyagala kufuna kalimu kati nzode ndi mukulo ya 10 ate ne tano byenna nabyo yagala kubinzi kakati gwa nonyo 10 gwo 10 gwoyina dwayagala oli mu nsawo dwayagala oli mu nsawo zonjagala kugattako gwayagala okugattako ye dwayagala agenda agatte ku buwumbi bubiri bwa dola bwalina mpulira bwagenda okugattako akati gwoviira Namboole oba woviira Kololo ogenda onoonya ekikomando ekyokulya kikubuze ye ebisawo bya sente nga waliwo n'abakozi ababala ebisawo bya sente nga babala ye bakana atumye muleeta olukoko govudde Namboole oliko n'otulo sawa abamu tibadda na waka govirayo ogenda onoonya ekikumi waliwo muyambako okubala sente akati obwo bwe bulokole bwe bulokole obwo nze ngamba bulokole obutuufu ebyo ebisawo bya sente byayodde yandibadde ayita agenda ebbali ati kakole bameka abatalina mirimu omwaka guno ogutandise kituufu bameka abatalina mirimu bino ebisawo bya sente byeyodde bameka abatalina mirimu bantu 10 bebaza abatalina mirimu nti kubanga abamu abantu abasinga mu Kampala muno ekibasumbuwa ntandikwa just abamu agamba njagala kufuna mitwalo egyo 10 singa nfuna emitwalo 10 singa nfuna emitwalo 10 n'entandika singa nfuna emitwalo 2 n'entandika okimanya abantu bangi bagenda ne bewola emitwalo 10 okola business singa ono omusumba wa Katonda mutuufu ku bino ebisawo byayodde yaliise mu bana abadde n'ayitayo abantu 10 n'abawaayo emitwalo 2 agenda naye ono agenda kuva mu kusaba naye nga yeebaza Katonda agulumiza Katonda naye buli avaayo nze lumu nagendako Namboole Serwada yali akyakola nali ntadde ekizike kyange kuba bakiyita ekizike mu nsawo y'emabega okimanyi navaayo nga ntambuza bigere bakibbye bakisala ensawo nakomawo nga ntambuza kigere gasaze ensawo bakusala ensawo ali bano abasajja bwe bayina nze ngamba nti bano abasajja bakozesa enjigiriza enkyamu okukwagazisa ekintu naye nga tebagamba kituufu nze bwe mba nina ssente nga mbulira abantu bafuna emirimu nina obuwumbi bwange 5 waka nina ebintu ebisobola okuva mu buwumbi 5 nga nina okwagala kyensooka okukola wadde bonna sisobola bakolako naye at least kampiteyo abantu 10 buli omu mugabira entandikwa ya mitwalo 10 kubanga abantu bagenda kwewola mu banka obutonotono kwewola emitwalo 10 ajafuna entandikwa naye kati nze ekintabudde katono nnyo nga tumaliriza
ennaku zino abasumba nga beefubiridde okusiba abantu. Kati abasumba kati benkugamba konti the man of God ye bw'atunulira crowd ye obulamu bwe bwonna buli awo tayagala akwateko crowd nedda kubanga amanyi obulamu bwe kwaliya kwanywa amanyi ge gonna gali crowd ye kati gwe bwojja n'oyagala okwogera ekituufu olina kusibira luzira. Naye ng'omusumba alina okulwanira entalo oba Katonda alina omulwanira? Katonda yalina kulwanira entalo naye kati bana abasumba lwaki beerwanira entalo kubanga bamanyi ani gwe baweereza. Bamanyi bulungi nti tebaweereza oli alwogo kubanga ekiseera kituuse Katonda azze kwekwatira mu mulimu omuntu amusangewo kamugambe nze Katonda omutuufu goberera nze kola bwotyo ne bwotyo ojja kulaba abantu abasinga tebakyaddayo na kulinnya ku kyaki kubanga bagendayo tebalina kye bajjayo ng'abeera waka ng'alivayizinga bayibuli ye ng'asoma bayibuli ye ng'asiiba nga Katonda amuzzaamu amaanyi ng'ebintu bitambula mu maaso kubanga kakati bano balwanirira crowd zaabwe zibeerewo y'ensonga lwaki basiba abantu. Alina okufa okulaba nga buli amwogerako ekibi. Alina kusiba kulaba buli amwogerako ekibi amusibe kubanga ye akimanyi takolera Katonda akimanyi ne bwana akimanyi nti ne gavumenti ayinayo abantu kubanga gavumenti zino zaagala nnyo NGOs ezireeta ezigatako tafari ku gavumenti agattako agadi olowooza oyo musajja bwe bagamba obululu alina bululu bumeka bw'alagira olwo alina bumeka bungi nnyo kakati omuntu alinamu akawogo kyangu nnyo okubikkirira ekibi kye kyakoze ate gwe ayogedde ekituufu gwe n'ofuuka omubi kubanga yalina ssente alina power alina amaanyi alina crowd alina support ati ensonga lwaki bana abasumba beerwanirira entalo badawe mwe abaweereza Katonda ne mwenu mazima njagala kubagamba temutya bwe munaatya nti nze bajja kunsiba kkiriza ogende mugenda ye Katonda bw'aba akuwa message amanyi ne solution egenda kubeera kiki ekigenda kuddamu. Kati omuntu yandibuuzizza nti Katonda ampadde obubaka ngende mbwogere naye kati olaba abantu abamu bawa obubaka ne bafuna obuzibu kati ng'omuweereza gwe basiba juzi wano Jamil ye bakamutwala butwala wano oyo gwe basiba eddako Gordon nakati tumanyi wajja nakati nafuluma ekirala nalukala Gordon ono obuweereza obwe bali nze namuwulira Gordon yalumba ate yamukozesa ensobi yali kankaka nze bwe nayagala ngende yagaana kubanga kankaka yamanya tigenda kwogera bityo byakola kibyayagala kati kankaka bwe yamala kukozesa Gordon ensobi ye yadduka ne mu Uganda yavaamu ali bweru kyogamba nti olumu n'omuntu abeera ku set n'omuweereza asobola okukozesa ate naawe Katonda bw'aba akuwadde obubaka tolwana nga ggwe kubanga nze sijja kuvaayo nenzija nendwanisa Kyagulanyi nga nze omuntu nendwanyisa Museveni nga nze omuntu lemma kuba n'obusungu bwe yogera ekyo Mukama kyagambye okugera naye oli yalumba abantu babiri yalumba Muhoozi n'alumba ne Museveni aga mugenda kufa n'aleeta n'ebyawandiikibwa ate nga naawe basobola okikuteekako ekyawandiikibwa nekikwogerako n'aleeta abantu n'anyiiza n'abanyiiza okimanyi kunyiiza omuntu so Gordon yayogera speech ye yali hate speech kubanga yanyiiza n'atuuka n'okuvuma naye nyize kyenjagala okugamba nti abalokole abakyali naye yakoze hate speech era ne Jamiru naye ebimu ku ataddemu ebintu bwebityo Jamiru ye yennyini abadde ayagala kutaasa kubanga ye tagambye muntu n'amusomera nekyalo nti ogenda kufa oli yasoma nibwe n'agamba ogenda kufa Muhoozi ogenda kufa Museveni ogenda kufa yabyogera akati ono Jamiru si byayogedde Jamiru omulimu gwe ayagala kuwabula abantu yabakumyemu omuliro toyinza kwogera ku muno kintu kinene bwekiti akati fe abalokole omulimu gwafu gwakola ki kuma mu bantu muliro kubanga bwevaayo ningenda ku luguudo ningamba sitaani mubi omusamize mubi oba oredde ekibi sisobola kukyogererako bulungi era omusunda yenna mu kyaki tasobola kujja n'avaayo n'agamba Lusifa mulungi sitaani mulungi era akumamu abali abasitaani babakola kibanyiiga kyova olaba nabana abasumba abafere bwewawulira otandise kwogera ku mukama waabwe banyiiga bamanyi nti ojja kubuusa abantu bangi yensonga lwaki bakwangwira bwangu bakutwala mu kkomera kati yona ogenda okuviira mu kkomera toliddayo n'obyogera toliddayo naye abasajja akankambawo ekyokulabirako mukama waffe naye yayogera message ng'eya Jamiru gy'abadde ayogera naye bwe yajogera message bamukwata ne bamukuba ne bamukomerera ku musalaba bamuteekamu emisumaali ne bamuziika bwe bamuziika Katonda n'amuzuukiza kakati ekyo si Katonda alindanga buli kimu kiweddeyo ati Katonda ye Katonda ewa Katonda teriyo okufa wa Katonda mpozi ng'ogenze wamugeena awo abakusazi
kubanga Katonda yaso omubiri guno gukwambula yetaraba bulumi bwona obuliwo osobola kwambula obulumi nakutwala mu ggulu ly'embwa kabaka Estegeza asobola okutuma nga oyina one way mission. One way mission, yes. Nga Yesu nti bogenda kugenda tugenda kufiira eyo. Yes. Kubanga Yesu ye yasooka okukyogera. Yagamba Petero nagamba tugenda Yerusalemu. Bajja kunkwata. Abafuzi b'amatwale bajja kunkwata, bajja kunkuba, bajja kunzita bankomere ku nsaya banzike. Ko Petero nti leka naawe tekisoboka boss. Tekisoboka. Yesu yamugamba atya dema bega wange gwe Sitaani. Kati gwalemesa ono okufiira ku mulimu ofuuka Sitaani walemesa omuweereza ofiira gwalemesa omuweereza okufiira ku mulimu gwo alemesa omuweereza okutuukiriza ebigendererwa bya Katonda gwe Sitaani kubanga abantu bangi bagenda kuweereza emitima negisigala giri emabega mukazi wange abaana bange ebizimbe byange motoka zange eri eggulu eryaffe libiraba kasasiru eri omugulu tubiraba kasasiru kubanga rede buofa sawe batandika bigabana tibagenda kuterera de kafriji wansi tunulya kakadi abalokole mwena abakankana simanyi Katonda abadde obakati mujja kuboge mutunulye kubayigirizwa bona abamba abakomere upside down abalaba abafuta mafumu abala manza musobo yajja kugamba nti biseera biri kyatwalanga omwezi mulabo okunoonya omuntu naye kati okyogera ku makya saa 7 nga bakulina hadi sam byona byebimu baba bakomerera Petero nawe mukama gwaba kuwadde obubaka yamanyi gye obutwala akuwadde n'amagezi ngeri kijogere kwa wabula muleme kweyongerera mu ebyammwe nti kubanga mwagala content batekamu kasupu kutekamu kasupu nga bano benda kagenze mu ggulu ninga nagamba ekimpisako kyekiru kubanga enaku zino abantu bagala nnyo content abasinga content followers akati amanyi bwe nateekako mu ggulu abantu nja basika nosanga ino olukala lwabo mugoberera bangize sente anti abantu abamugoberera ze sente bw'onoogenderera mbogeze kola content bagenda kusiba luzira ne Katonda tajja kulaba ng'omuweereza kubanga wali oyisaawo bibyo oyagala content bawaya katalekeka so bannanga abooluganda abali eyo tuli ku mulembe Katonda atuuse kwekolera ku mirimu mwabalokole munoonye Katonda nga bwe mutamunoonyangako kubanga Bibuli egamba nti munoonye nga bwe kyayinza okulabika buli alinyiikira okunoonya yalikola ki yalindaba so abooluganda nga tumaliriza Mukama Katonda abawa omukisa njagala kutumirako Betty ali mu America Boston njagala kutumirako Shamim ali London njagala kutumirako abasajja bange bona abali London yao bakyala bali London abali Saudi abali Dubai abali wane Canada Mukama Katonda abawo omukisa Mukama Katonda abawonye byonna bye muyitamu Mukama Katonda abakwatireko mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nsigadde ndi tusingwire Mirembe Robert Mukama Katonda omutiko abawo omukisa wabula temwerabira nti okuba ku kasimu kange mwe abayina ebizibu please si wa sente ogyogerako nange obayina ekizibu kyonna tujja kusaba wamu nabagamba nti ofisi yange esangibwa Kira Bulindo bwe onjagala nkubirako akasimu ojje Kira Bulindo tujja kusaba Mukama Katonda anajjako ebikuute byonna bwe oyina ekyoyagala okumanya Mukama Katonda akumpeera omukisa nsigadde ndi tusimbula Mirembe Robert enamba y'essimu 07 56 55 09 6 Mukama Katonda abawo omukisa bye bye kama bakume mungedi yemu ku 0779 obera ne office za Expo Media Group era nga banga yakolanga naffe oyagala kuyisawo kalango nga oyagala kutuka ku Alpha oyagala tuka ku battaka bano tukulangira bulijjo oyagala tuka ku bannaffe bonna nga Cambridge oyagala tuka ku God Hills nga osose kutwebuuzaho nga Expo TV enamba yaso gikube ko 0779 ate naawe ayagala ebifaananyi eby'omulembe ne videos enamba yemu ayagala okufuna ettaka lyaffe liri lyetwogerako erinakawuka liri ku acres 4.42 ayagala okulirambula enamba yemu tusinkane ku podium bye bye amen.